Hello mikwano, tukomyewo ne programu yaffe endala eyitibwa Sea Salt. Omunnyo guno eno tugenda kugusomako tulabe gukozesebwa gutya mu by'omukwano. Kati nno gwe omukyala ali eyo naawe omwami ng'ebyomukwano gwo tebitambula bulungi, nkukoola nga nkugamba ojje olabe vidiyo eno eya Sea Salt. Omunnyo guno eno tugukozesa okunyweza omukwano gwaffe. Waliwo abakyala bangi ng'ebyomukwano bigaanye, gwe ng'omwami akwebakako omulundi gumu n'agenda tadda, ate nga ne bw'aba akuwasizza tomalaayo bbanga nno muganda wange, n'akugoba oluusi n'akukyawa nga tewali na nsonga, n'olaba bulabi ng'omwami we yali akwagala ng'akyuse. Ate tekiri ku ludda lumu olw'abakyala bokka. N'abaami abasinga balemeddwa okuwasa ku lw'okuba nti tebalina mikisa mu bakyala. Omukyala obeera naye n'omwebakako omulundi gumu n'atadda, oluusi n'akyuka, oluusi n'omuteekamu ssente z'omupitirivu n'omukolera buli kimu n'omuleeta n'awaka naye n'akulagira nti ayenda. N'olwekyo nno mukwano, mbadde nkusaba ggwe ayina ekizibu ky'omukwano oguyuuga okozese Sea Salt. Sea Salt ono tumukozesa tutya mu bintu by'omukwano? Kati ggwe anoonya, nkusaba omunaabe weeraamirizeeko nti njagala nfune omwami ananjagala nga omunnyo we gwagalwa mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga oyina kutandikirawo nga tonnaba kuyingira mu bintu bya mukwano, n'ogenda ng'onywedde. Ate ggwe amuyina naye ng'olaba takwagala nga bw'oyagala. Wali abantu yeesa babeera mu mukwano naye nga gw'oyagala nnyo naye ng'oli ye si byaliko, oba okitegeera. Kati nno gw'ogenda kunaaba Sea Salt ng'ogamba nti njagala twagalwe kyenkanyi, kubanga omunnyo gwagalwa kyenkanyi abantu. Njagala twagalane kyenkanyi kubanga n'omunnyo gwagalwa kyenkanyi mu bantu. Ogunaabe bulungi nga buli w'oba ogenda okubeera n'omwami wo ng'onaaba omunnyo ogwo, ogambe njagala mpoome buwoomi nga munnyo nga bwe guwoomera ensi eno. Kubanga abakyala abasinga ekisinza okutulesaawo, abaami bagamba mbu tetuwooma. Towooma. Kati munnange njagala mpoome ng'omunnyo guno, kubanga buli muntu agulya kitegeeza guwooma nga bw'onaaba omunnyo gwaffe guno gwe tuyita Sea Salt. Ate gwe babeera buli ssaawa nga bakuyendako, omukyala akuyendako n'omwami akuyendako, era kye kimu mukwano. Kwata omunnyo guno eno oguteeke mu katu ke tuyita akaveera, oteekemu erinnya ly'omwagalwawo, omugambe nti nkusibidde mu munnyo, njagala okkakkane ng'omunnyo guno eno we gukkakkana wansi ku ntobo y'ennyanja. Gw'alina omwami nga temuteesa, era kye kimu. Era gusibe bw'otyo nga bwe nkugambye, ogambe njagala tuteese, oba okitegeera, ng'omunnyo we guteesa n'amazzi mu nnyanja, okitegeera. N'olwekyo omunnyo mugukozese. Gw'alina omwagalwawo nga yagenda ng'ate oyagala akomewo, kozesa munnyo omuyite. Ate gw'ayagala okuganja, gunaaba ogambe nti nze njagala ŋŋanje njayaanirwe ensi eno, njayaanirwe abaami, njayaanirwe abakyala ng'omunnyo we baguyaayaanira, kuba buli muntu agunoonya era ayagala okukola ki? Okugulya. Njagalwe buli muntu. Obuganzi obumu tebuli mu mukwano gwa laavu gwokka, wabula obuganzi
mube emikwano muŋŋanda wamu n'abazadde baffe oba okitegeera n'emikwano gyo gisobola obeera nga gikusosola ogwo nagwo mukwano. Njagalwa abantu gwe omukyala era alina omwami wo ng'ayenda omunnyo guno eno guyiwe waayita agubuuke. Ŋŋambye guyiwe waayita agubuuke ogambe nti w'olibuuka omunnyo guno eno toliddamu kunoonya mukazi mulala yenna oba musajja mulala yenna okuleka nze. Omunnyo guno teguliimu sitaani yenna oba okitegeera. Just munnyo naye gukola. Era gwe omukyala abeera nga bakwebakako omulundi gumu ne bakusuulawo, gamba njagala nnoge mu mutima gw'omwami wange ng'omunnyo we gunoga mu nva mu mazzi, kubanga nze sikompiitinga na mukyala yenna kuba n'omunnyo tegukompiitinga na nnyanja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kukomawo ne vidiyo endala. Mwebale kulaba vidiyo yange. Ngenda kudda ne vidiyo ennyonnyola engeri gye tusobola okukozesa sea salt mu mirimu gyaffe. Musubscribinge mulinde vidiyo eddako. Gwe wenna alina omulimu oguyuuga ayagala okujja ku kyeyeeya kijjako naye ng'omulimu teguteredde, linda vidiyo.